بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وثبت وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأنا من المسلمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. baganda bange ne bannyinaze, Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza ku byengera bye ebingi omuli ekyengera ky'okubeera nga kyatulese nga tuli balamu. Ni'matun, kyengera ekitamanyibwa nnyo akirina, naye abo Allah subhanahu wa ta'ala bajjulula be bamanyi obunene bwakyo. Kale okyali mulamu, nange nkyali mulamu, walillahi alhamdu wal minna. Ekyengeri ekyo njagala kukubiriza nange neekubirize twegase nakyo, era tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala kitufuulire ensonga ey'okubeera nga twongera kukola obulungi. Ni'matu al-Islam, ekyengera ky'obusiraamu nakyo kyengera kinene.
kuuma obusiraamu bwo tebukwonoonekako. Olina kubunyweza mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atuuke okukujjulula ng'oli musiraamu. Ndowooza kyekintu kyokka Allah kye yatugamba tukinyweze tutuuke okufa nga tukirina. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Simanyiyo kirala. Manyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Simanyiyo wala tamutunna illa wa antum aghniya, wala tamutunna illa wa antum ru'asa, wala tamutunna illa wa antum ahla almanazil, wala tamutunna illa wa antum. Simanyiyo wabula kyemmanyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ekyengere ekyokusatu ni'matu siha, ekyengera ky'omubiri omulamu. Ekyengera ky'omubiri omulamu akhil karim, Allah bw'aba akyakuwadde weegase nagwo. Fi'lan wa sidqa, ekigambo mbaka kyagamba sallallahu alayhi wa sallam ni'matani maghbunu fihima kathirun minan nas. Ebyengera bibiri abantu bibonoonekako tebeegasa nabyo abasinga okubeera abangi. Naye yagamba nti as-sihha wal faragh, ekyengera ky'omubiri omulamu. Ekyengera ky'omubiri omulamu. Ya akhil karim, ya ukhta, ekyengera ky'omubiri omulamu. Okujjako fadlullahi ala al-ibad, okujjako obulungi bw'abantu Allah bw'abawa. Naye omuntu atalina bulamu bwa mubiri la yaqdir ala aljamaat waljumai, wesanga nga swala za juma, swala za jamaa, okusiiba, hatta kubeerako nekyojjukiza abantu al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, byonna oba tobisobola. Naye omukisa Allah gwe yatuwa olw'obulungi bwe ti Allah subhanahu wa ta'ala yaktubu lahum al ajr, Allah abawaandikako empeera olw'okulemererwa ebyo bye babadde bakola nga balamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa empeera. Naye era akakwakulizo kaddayo nti nga mulamu abadde abikola ki? Abadde abikola. Ekitegeeza nti wowe obadde tobikola mu bulamu fakad khasirta wa khibta, oba ofaafaaganiddwa. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyatugamba nti ightanimu khamsun qabla khamsin, wandibadde weegasa n'ebintu bitaano oba n'ebiseera bitaano, ng'ebitaano Allah subhanahu wa ta'ala tannabikuleetera. Naye mu byo yagamba sihhatuka qabla maradik, sihhatuka, ekiseera ky'obeeramu ng'oli mulamu, qabla maradik, yaati yawmun min al ayyam, nga Allah subhanahu wa ta'ala akulwazizza. Naye ekiseera kino ng'oli mulamu, ightanimuha, weegase nakyo akhil karim. La tadri, ekituufu tomanyi kiki ekigenda okuddirira ekiro, ki ekigenda okuddirira enkya, ki ekigenda okuddirira oluvannyuma lw'olwaleero. Faltaghtanimu sihhatukum, mwegase n'ekiseera kyammwe eky'okubeera nti emibiri gyammwe miramu.
wa khassatan shabab abavubuka emibiri gyaffe gibeera mulamu. Bw'ova mu buvubuka utandika okwebuuza embeera gye walimu ng'oli muvubuka nga olabanga ekugendako naye nga hayhata laita shababu yaudu fa ukhbiruka madha faala almashibu. Omuntu asigala kwejjusa wejjusa nti singa obusobozi bwange n'amaanyi gange ge nalina mu buvubuka singa gasobola okudda, naye nga hayhata nga tekikyasoboka. Fasiha obulamu baganda bange obw'omubiri kyabbeeyi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kibalekere era aleme kubagezesa na binene mu bulamu. Sirema kwebaza mwenna olw'okubeera nga mutubeererawo era mutubeereddewo. Mbaka yagamba nti omuntu bw'agamba munne nti barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira faqad ajzala fi thana, aba ayitiriza okwebaza n'okusiima n'okusuuta. Naffe tubagamba nti barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira olw'okufuba n'okufaayo kwammwe kuffe. Mutusabidde, tetulina kubuusabuusa, era edduwa zammwe tuziraba mu bulamu bwaffe. Mutulambula, shakarallahu sa'yakum, mutulambula entatera, ate era ne mutusapootinga mu ngeri ez'enjawulo ez'ebyenfuna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime n'ebyo era agibafuulira emirimu gyammwe emituufu, era tabamma mpeera olunaku lwe muli musisinkana. Singa tubaddeyo n'ekisinga ku ekyo kye twandibadde tuweebaza nakyo, naye barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan anna fi dunya wal akhirah. Yalo kwebaza Sheikh Adam Senjala olw'obuvunaanyizibwa bwatutte mu kiseera nga sisobola kubeera nammwe, n'abeera nga abeera wano, ne mbeera nga mubaako ne kye mwejjukanya naye. Saba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala muwe obulungi fi dunya wal akhirah, era muwaffaqe lima yuhibbuhu wa yardah, amugabire al ikhlaasu fi lqawli wal amal. Mukkirize olunaku olwaleero tubeeko ne kye twejjukanya kitono, naye nga ndi musanyufu nnyo olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala anzirizza omukisa ogw'okutuulako mu maaso gammwe n'okubaako ne kye nnejjukanya nammwe. Saba Allah omukisa ogwo agundekere ebbanga lye nnaalibeera nga ndi mulamu, ate anteebese ebituufu era by'ayagala, angabire n'okubikola nga mbikola ku lulwe. Njagala okubakubiriza okujjumbira nnyo majalis adh-dhikr, ebifo ne ebituulibwamu olw'okwejjukanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mutuufu amanye obulungi bwabyo, alumwa nga takyalina busobozi obwo, naye Allah bw'abanga akulekedde obulamu, akulekedde n'akakisa n'obusobozi, ng'olinayo n'asobola okutuula mu maaso go n'abaako ne byakujjukiza mu mateeka ga Allah, ofangayo ne weerekereza n'obeera mu abo ababeera mu mbeera ezo. Aqulu musta'inan billah. Tutunuleko ku ayat ezisangibwa mu suratu An-Nazi'at, aya ya 34 mpaka 41, obudde bunaaba butusobozesezza. Wa hadha, ya tutunulire ayat ezo biqulubin, n'emitima gyaffe, n'okunoonya butya bwe tuwonye ku nsi na butya bwe tutusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, ng'oba oliawo Allah tusiimye wakati mu mbeera gye tuwangaaliramu mu nsi ejjuddemu okusoomoozebwa. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fa idha jaat at-tammatu al-kubra,
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يره فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أخي الكريم، owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atulambikira Qur'ani n'amateeka ge yassa muyo, yagamba nti dhalika alkitabu la rayba fihi. Muganda wange ndaba oba mpulira, njagala tubeere mu abo abalina emitima yafqahuna biha nga bagitegeera, era abalina adhanun abalina amatu yasma'una biha nga beegasa n'ebyo bye bawulira. Al-Qur'an, ekitabo kya Allah ekyo Qur'ani omuli amateeka ago, aya eyokubiri mu suratul al-Baqara, Allah bwe yali alaga ku mateeka ago yagamba nti ekyo kitabo ekitaliimu kubuusabuusa. Ekisooka tekibuusibwabuusibwa nti kiva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, tekibuusibwabuusibwa nti kiva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dhikra, Allah yekakasaako n'agamba nti nze nnyini Allah, nze nassa Qur'an. Tekirimu kubuusabuusa nti n'ebyo Allah bye yassizaamu mazima meereere, ebirimu mu Qur'ani mazima meereere. Wa bilhaqqi anzalnaahu wa bilhaqqi nazal. Allah ganti mazima ddala mu suratul al-Isra, Qur'ani mazima ddala Allah ye yagissa, wa bilhaqqi nazal, n'ebyo bye yassa muyo tewaliwo kubuusabuusa nti mazima ag'enkukunala. Dhalika alkitab la rayba fihi, naye Qur'ani eyo huda, al-Qur'anu huda, Qur'ani bulungamu, al-Qur'an bulungamu kwoyo ayagala okulungama. Hudan lilmuttaqin, faltahris, Omar ogwana okufaayo olulunkane. Omusajja yenna, omwami wenna, oli muvubuka oba oli muntu mukulu oba oli muntu mukadde, oli mwami oba oli mukyala, wandibadde olulunkana ne sekululunkana yenna, okubeera nga tahtadi bilkitaabi, okubeera nga olungama n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bulungamu obwo Allah bwe yassa mu Qur'ani,
mwe muli ebigambo ebyo mu suratu An-Nazi'at. Allah bw'agamba nti fa idha ja'at at-tammatu al-kubra, muli ku nsi buli omu akola, buli omu yeeyisa, buli omu ayogera nga bw'ayagala, buli omu atambula nga bw'ayagala, naye tewaliwo kubuusabuusa nti mu maaso gye mulaga fil mustaqbal waliyo at-tammatu al-kubra. Yaqulu الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مجتبجيت وتيسير الكريم الرحمن نقبو نريد قاميريو يقام أي إذا جاءت القيامة الكبرى طامة اتكانغ بويتنيني يقام الله سبحانه وتعالى شاتقيزا يقام إذا جاءت القيامة الكبرى seera Allah lwanaayimirizaawo olunaku lw'enkomerero olunene. Mu suratul Kahfi owekitibwa Allah ku nkomerero yaayo yagamba nti qul innama ana basharun mithlukum, aya ya 10:10. Yagamba nti Muhammadi babuulire ti gwe oli muntu nga bo, naye ekyenjawulo yuha ilayi, ekyenjawulo okubeera nti Allah akussaako obubaka bw'ayagala butuuke gye bali. Annama ilahukum ilahu wahid, ti gwe muteekwa okusinza abantu mwenna ateekwa kubeera oyo asinzibwa ali omu yekka. Aga nti faman kana yarju liqaa rabbihi, faman kana yarju liqaa rabbihi, omuntu yenna alina essuubi, alina okukakasa mu mutima gwe ti olunaku olwo mu maaso gye luli. Olunaku lwe tugenda okusinkanirako eyatutonda Allah. Wadde olwaleero tulaba mu nsi tutambula, naye waliyo yawumu, waliyo olunaku olunene olujjuddemu entiisa, oluzibu. Olunaku olwo bwe lunaatuuka, lugenda kutuuka ku nze ayogera naawe ampuliriza oba ndaba, si lwa mulala lulwo. Yawma yatadhakkaru al-insan, sega agamba nti ayu idha jaat al-qiyamatu al-kubra wa shiddatu al-uzma, lunaku lulimu obuzibu bunene n'obukalubo bunene. Allati yahunu indaha kulla shiddatin, olunaku luli lugenda kufuula obuzibu bwonna buwali olabyeko mu bulamu bwo nga bulinganga obutabangako buzibu. Yahunu indaha kulla shiddatin, yenna awulira nti olina obuzibu wali olabyeko oba buwali oyiseemu, bw'olituuka mu lunaku olwogerwako Allah lwagamba nti kikangabwa kinene, ogenda kukakasa nti tolabangako ku buzibu. Tutenda endwadde ezituluma kubanga ze tumanyi, ze twakalabako, n'owulira nga ddala bukulumye. Walillahi alhamdu wal minna. Abantu bakaaba obwavu bwe bakaaba, agati obwavu bunnumidde ebbanga, mallahu bihi alim, naye nze mmanyi buluma butya. Owulira nga bukalubiriddwa obwavu. Abantu balina obuzibu bwe basanga mu njala, abantu balina obuzibu bwe basanga mu kwambala, mu kusula, twala tugende mu kutambula n'ebifaanako bwe bityo. Naye ebyo byonna bwe tulituuka ku kiyama, byonna bigenda kubeera ng'ebitaaliko bizibu. Fahina idhin, mu kiseera ekyo yadhhalu alwalid an waladihi,
ekituufu omuntu agenda kusuula alekettayo omuzadde yenna n'omwana gwazaala agenda kumuleka ttayo nga tayagala kumanya. Ekitiibwa Allah yagamba nti yawma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, lunaku lwakulagajjalira nakulekaawo buli yenna alina kyayonsa. Watadau kulla dhati hamlin hamlaha, lunaku aligenda okuba nga alina kyasitudde lwagenda okubeera nga akisuula. Watara nnasa sukaara, ogenda kulaba abantu nga tulinganga abatamiivu. Wama hum bisukaara, naye nga tetunywedde. Walakinna adhaaba Allahi shadid. Ekigenda okuleeta embeera eyo yonna kikangabwa kya bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala na bujiji obw'olunaku olwo. Wasahib, n'alina omukyala, an sahibihi, oba alina omwami, lunaku lwa butalabawo, lunaku lwa butajjukira, lunaku lwa butafaayo ku mukwano gwe. Waliyawm, olwaleero mu kiro kino mwe twogererera, lunaku dhawul ashab, bannanyini mikwano gyabwe, mwana wattu obasanga nga bali mu ssanyu eddene, anti Valentines. Naye eddoboozi lyange lituuke gye bali, beera ne mukwano gwoyo gw'olina ng'omanyi nti Allah akukkiriza okubeera naye. Fafrahu, bw'abeera nga Allah akukkiriza okubeera naye sanyuka. Wafrah daiman, era beera musanyufu lubeerera, kubanga lam yuqayyiduka rabbuk, owa Allah subhanahu wa ta'ala takkomekangako kusanyuka na mukyala wo fil halal, gwe wawasa oba omwami wo gwe wawasa. Ne hadhara kulla alhadhar, yandyewaze nesse kwewala yenna omuntu yenna alina gwayita mukwano gw'olwaleero ennaku z'omwezi 14 nga yafrahuna fil haram. أقول لكم لا تفرحوا إن الله لا يحب الفرحين. temugwana kusanyuka ng'okutemalaya gwogenda okwendako. Wata'lam anna rabbaka ghadbanun alayk, ng'okimanyi nti eyakutonda Allah munyiivu ku gy'oli. Maladhi yufrihukuma, kyekibasanyusa, kyekibasanyusa. Ani asanyuka nga bamuwadde shay'an, nga bamuwadde ekintu kyonna. Wasababu waraa dhalik, ng'ensonga eri emabega waakyo kubeera nga yakozesezza fil haram. Bidhalika tafrah, ekyo kisanyusa. Tafrahu, ng'omubaka agamba nti maharul baghiyi haram, ekitonto kyonna ekiweebwa omuntu olw'okumukozesa mu haram kiri haramu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Weekwata ne bwe kiba kimuli okiteeke wali bakikuwadde, olw'okuba omuntu yakozesa fil haram, ogenda oteeke wali ku mabbali. Tafrah, olw'okuba omuntu mugenze munywe kyayi, oluvannyuma emabega abadde akukozesa fil haram akuwa kyayi, mugenze out olwaleero, oluvannyuma lw'okusanyuka entikko yammwe
mugenda okwendaganako fil haram nga Allah yagamba nti والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله قد توينا مبوينزي قالت ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. agenda okukola obwenzi ategeere nti agenda omusango gwagenda okufuna olwaleero ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri. Yalqa athama, kakasa nti omusango gwo gugenda kuligestaringibwako, ogenda gusisinkana ku lunaku oluzibu ennyo. Kyandikomye naawo Allah yaga nti yudhaafu lahu aladhabu yawma alqiyama. Allah akulinde okudabulingira punishment. Sanyu ogenda kulijja wa miskina. Lwaki osanyukira mu mbeera eyo? Eyo lyessanyu erikutta abantu omubabiro. Wala tajidu dhalik, ate ekinakuwaza togenda bisanga mu bantu bali mu mbeera Allah zasiima, wabula okufaanagana ne aslu y'embeera. Era ogenda kusanganga bagitandikanga wahum usatun kafara, mwana wattu bajeemu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, era abasinga okwettanira ebyo, era humul usah, era be bajeemu eyaintroducinga ebyo mu ggwanga lyaffe. Ye Peter Sematimba ala kufrihi yabintroducinga wa ana hayyun, nga ndi mulamu ndaba nga ntegeera. Bigenze bikula olwaleero, bigenze birya shababul umma, bigenze birya abasiraamu. Obasanga nga mwana wattu nabo latattabi'anna sunana man kana qablakum hadwa alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. قلنا اليهود والنصارى قال فمن. bayagati mugenda okugoberera mu linnya akagere, abo abakulembera nga mubalinnya kigere ku kigere, we bakizza we mukizza, naye banayingira mu kituli nga kirimu enswaswa oba omusota, nga n'obulabe bwagwo gujja bakosa, mugenda biyingira. Nabaga nti al-yahud wa nasara, omubaka wa Allah otegeeza tugenda kugoberera abatali basiraamu. Naga nti we basibe ngamba ategeeza ki? Annaasu al-yawm, olwaleero mu kinaku kino abantu bagoberera bye batamanyira gye byava, n'obasanga nga faruhanun, nga basanyufu byansusso. Aqulu lak, nkugamba ng'abantu we bagamba Qarun ng'asanyukira mu ngeri etali ntuufu, nkugamba nti la tafrah inna Allaha la yuhibbu alfarihin. Tewaliwo kibasanyusa maashira almuslimin, tewaliwo kibasanyusa nga musanyukira fil haram. Inna Allaha la yuhibbu alfarihin, Allah tayagala basanyukira mu ngeri etali ntuufu. Naye olunaku olwogerwako wano mugenda kudduka abo be muyita mikwano gyammwe be mujemera nabo Allah. Bwobanga Sulaiman gwosanyuka ne fulana min annasi kakasa nti yaumul qiyama tafirru minha. Aisha, Sumaya, Farida, kuba bakituuka ku bakyala ate bo hadith wala haraj, atalina mbeera eyo ye munakuwavu. Olaba banatul muslimin nga mwana wattu ebyo bye bibasanyusa. Wa kullu muhibbin, zagamba nti na buli alina gwayagala an habibihi,
olunaku olwo olw'okuba kikangabwa kinene buli omu ajja kudduka mukwano gwe. Yawma yatadhakkaru al-insan, lwe lunaku olw'omuntu lwagenda okujjukira ma saa, mu bikola olwaleero, naye mujja kubijjukizibwa ku lunaku olwate mubijjukire. Yagamba yatadhakkaru al-insanu ma saa fi dunya, buli kyonna kyokola mu nsi ku lunaku olwogerwako ojja kukijjukira kuba Allah ajja kikuleetera live akikulage. Min khairin, nasallallahu alaihi wa afiya, min khairin wa shar, akarungi konna Allah ajja kakulaga, wa sharrin, n'akabi konna Allah ajja kakulaga. Allah yagamba nti yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, lunaku lwakusinkana akarungi konna ke wakola nga weekalyawo, wama amilat min su, n'akabi konna omuntu kokola ku nsi nako jja kasisinkana. Naye Allah yagamba nti tawaddu, tolabanga tweyagala, tolabanga tuyita kuli. Allah yagamba nti tawaddu, olunaku lwakwejjusa lwakwegomba, law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tugenda kwegomba senga okutuuka mu mbeera eyo wabaddeyo omukisa nga guli wala nnyo. Allah kyeyakomekereza nakyo yagamba nti wayuhadhirukum Allahu nafsahu, wayuhadhirukum Allahu nafsahu, wayuhadhirukum Allahu nafsahu. Allah ng'abeekesa, baganda bange ne bannyinaze, Allah ng'atwekesa obutamala gakuŋŋaanya, obutamala gakola bye tukola mu nsi nga tugenda bisisinkana bitufuukira ekizibu. Otwalawo bino by'okuŋŋaanya. wayuhadhirukum Allahu nafsahu, otwalawo ya Abdallah, otwalawo by'okuŋŋaanya. Bino bye tukola tubitwalawa. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, abo tetubatiririra. Ky'omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya, yarahu, Allah agenda kamulage era akamuweemu empeera egyamu. Naye wetusinga okutya woba osinga okweraliikirira, waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Baganda bange ne bannyinaze, obweraliikirivu obusinga okubeera obunene, waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Alina kakola akatono naye kasitooka kasa nti kabi, kakasa nti yarahu, kakasa nti Allah agenda kakulaga, ate akuwa ekibonerezo ekikakyamu. fa aina tadhhabun, fa aina tadhhabun, mulagawa, tulagawa ne bino bye tukuŋŋaanya. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ومن جاء بالسيئة
genda okoleyo ekyonoono kyo kibeere ekitono oba ekinene. Allah mu suratul Qasas akukakasa nti waman jaa bisayiati, omuntu yenna aneekolera ekyonoono kye najja nakyo mu maaso gange, fala yujiza alladhina amilu sayiat, ayuha zunat, ayuha zunat, abatambuze abenzi abali mu ssanyu olunaku olwaleero n'abasangiddwa nga bwe batyo bwe bali olubereberye bw'olunaku luno, abaami n'abakyala, fafirru ila Allah, firru ila Allah. Temweyongerayo والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, omuntu asangiddwa nga yakola obutambuze emabega oba okukola obulyaza amaanya mu ngeri yonna, dhakarullah, lwaki tojjukira Allah, fastaghfaru lidhunubihim, nga wandibadde mu kusaba Allah akusonyiwe, walam yusirru ala ma faalu wahum ya'lamun, leka kuguguba, leka kunywerera. Baganda bange temunywera, temukalubira ku mbeera nkyamu. Fayatamanna, omuntu nga Allah akulaze obulungi bwo n'obubi bwo, yatamanna, omuntu agenda kwegomba ku lunaku olwo, ziyadatu mithqali dharratin fi hasanatihi, ogenda kwegomba okwongera akanyiikuuli akafaanagana ng'akalo ku mirimu gyo gy'obadde okola emirungi. wayagummuhu Yahya, wayagummuhu, nkukakasa nti yagummuhu kijja kunakuwaza, wayahzan, ogenda kunakuwalira, liziyadati mithqali dharratin fi sayiatihi, ku lunaku lwe twogerako ogenda kunakuwalira akanyiikuuli k'ekyonoono ke wayongera ku byonoono byo. Ojja kunakuwalira, ojja kwejjusa akanyiikuuli k'ekyonoono ke wayongera ku byonoono byo. Kigambo kyaffe akonako omwalimu agamba nti wayagummuhu, kijja kunakuwaza era kikuyise bubi, wayahzan, ojja kunakuwala, liziyadati mithqali dharratin fi sayiatihi, ojja kunakuwalizibwa n'akatono ennyo mu byonoono ke wayongera ku byonoono byo. Waya'lam, ebigambo ebimu obisoma n'otunuulira society yo, n'otunuulira abantu bo n'onakuwala, ne weetunuulira n'owulira ng'ofunda walizzibwa. Waya'lam, muganda wange omwami obw'omukyala, mwalimu atuvuunulira ebigambo binaga nti waya'lam, ojja kumanya, idhaaka, mu kiseera ekyo, anna maddata ribuhuhu wa khusranihi ma sa'ahu fi dunya, ogenda kutegeera nti okufaafaaganibwako kwonna kwasibuka mu ntambulayo na neeyisaayo gye watambulamu ne weeyisaamu mu nsi yo. wayanqati, bijja kutukawo wakati wo naawe, kulla sababin,
buli nsonga yonna buli kyekwaso mwine ensonga nnyingi. Wa waslatin n'akakwate konna buli koolina ku muntu kajja kutukawo. Kulla waslatin kanat fi dunya, buli kakwate koolaba ku nsi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kakutulirawo. Ondur ila olaba Allah agenda kukutulawo oluganda lwe yagamba nti arrahimu minni, oluganda lusibuka mwani. Allah tiyagamba Abdurrahman nagamba nti فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. sibigambo bya Allah. Olunaku lwe lunayimirirawo Allah n'alagira ne bafuuwa mu ng'ombe, fala ansaba bainahum yawmaidhin, tewagenda kubeera nganda wakati waabwe ku lunaku olwo, wala yatasaalun, era teri yagenda kubuuza wa luganda lwe. Alhub, okwagala, tanqati, okwagala kugenda kutukawo. Oluganda lugenda kutukawo, okwagala kugenda kutukawo. Tewajja kubeera kwagala kwa muzadde kwayagala mwana, tewajja kubeera kwagala kwa mwami kwayagala mukyala, tewajja kubeera kwagala kwa wa mukwano kwagenda kwagala mukwano gwe. Al akhillau, ab'omukwano gwe nga gubasaza mu kabu, yawma idhin ba'duhum li ba'din adu, buli omu agenda kubeera mulabe wa munne. Seville lunaku lwa butamanya Abdurrahman ashinda, lunaku lwa butamanya Hasan. Faruk lunaku lwa butamanya Ali. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. راسونغ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Lwaki twesimira obunya mu maaso gye tulaga, nga tubwesimira n'abantu be tutambula nabo be tutalina gye tutwala? Valentine wo talina gyakutwala, weesimira bunya naye yeesimira bunya. Okujjako omukwano ogwo, wa rajulani tahabba fillah, sibasuubira mu lwaleero. Ayuha nnas, baganda bange banyinaze, Allah agamba nti wa burrizatil jahim, siwa al a'mal, bye tugenda okusigazanga bya mugaso gye tuli, gye emirimu gyaffe gye twekolera. Kyovulaba nti omubaka tugamba nti gye tuba tuteekako essira. Idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, yagamba nti amalun salih. Essira liteeka ku mirimu mituufu. Muve mwono katemba gwe tulimu, muve mu kakica ya akhil karim. وبرزت الجحيم لمن يرى أي جعلت في البراز. Allah agenda kuleeta omuliro baguteeke we tuli nga tugulaba bwetu ti buli omu ng'agulabako. Dhahiratan likulli ahadin, nga mugweyolekedde buli muntu yenna. Qad barazat li ahliha, nga gweyolekedde bannannyini gwo. Wasta'addat li akhdhihim, nga gweteeseteese okubakwata. Muntaziratun, ng'okukwata gulindirira bulindirizi, li amri rabbiha, kiragiro kya Allah nti mukwate.
Naye byonna ng'ennyanjula eyo yonna efaanaganye bw'etyo mu bigambo bya Allah. Wuliriza ebigambo ebiddirira. Allah yagamba nti fa amma man tagha. Obadde oyinza okuba nga tonnabitegeera, naye nyamba Quraish obitegeere. Fa amma man tagha ay jawaza al-hadd bi an tajarra'a 'ala al-ma'asi al-kibar wa lam yaqtasir 'ala ma haddahu Allah. Omuntu yenna aneefuula kiwaji, aneefuula atawulira, aneefuula omujeemu, n'asalawo okubeera nga yatajarra'a 'ala al-ma'asi. Omuntu anaasalawo okweŋŋanga ebyonoono. Mushiizi olazeewa? Omuntu yenna anaasalawo okweŋŋanga ne yeebagala ebyonoono. Walam yaqtasir, n'ateekomako 'ala ma haddahu Allah, n'ateekomako Allah yagamba nti awo togenda. N'obanga togenze, wabula gwe n'osalaga yagamba togenda naye nze ŋŋenze. Mugende. Mugende. Anti mulembe gwa masanyu. Mulembe gwa masanyu. Mulembe gwa kweyagala. Ate muli bavubuka. Ate mulina ku maanyi. N'obusente Allah bubawadde. Buli kyonna ekyeyagaza nakyo kiri muhayya. Buli ekyeyagaza kyonna kiri muhayya. Kyonna kiteekebwa. Travel with us for the best Hajj and Umrah experience. Wedi Travel, your life-changing journey. Anabyeŋŋanga wa athara al-hayata ad-dunya, seeka yagamba nti 'ala al-akhirah. N'alondawo ku bibiri. Bakulaga qiyama naye ne duniya negologa tya enkomero gye simanyi. Tondesaawo kyendabako. Amaaso g'omuganda gali mu ngalo. Wa athara al-hayata ad-dunya. Obulamu bw'ensi bunaakulema butya? Onoolemu otya okusoosowaza life? Tokkiriza kubeera nga ali mu kkomera. Tulina okulya layifu. Era Allah yatwogera mu suratul A'la yaga nti bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ekituufu Allah akimanyi ti mmwe ekikulembera mu bulamu bwammwe kweyagala mu bulamu bwammwe bwa mu nsi. Naye ate ku Allah ye byabalondera birala. Wal akhiratu khayrun wa abqa. So ng'ekyandibadde ekyomugaso gye muli kubeera ng'entambula gye mutambula, gye musoosowaza, mwandisoosowazizza nkomerero ebabeerere ennungi. Wa abqa, kuba yo yalubeerera. Allah gwanaawa obulungi ku nkomerero, obulungi obwajja bubeera mu lubeerera. Naye baagamba be bawulira. Agamba wulira Allah agatuwadde inna hadha la fi suhufi al-ula. Ngambi bagambidde ebbanga mu bitabo ebyakulembera nabibagamba ne mu Qur'ani mbibagambye. Suhufi Ibrahima wa Musa. Fa amma man tagha. Abantu b'omulembe guno mukole obujeemu. Wa athara al-hayata ad-dunya, mwe musoosowaze mukulembeze amasanyu n'ebbinu n'obulamu bw'ensi n'okweyagala kwayo. Naye
temugamba ngati Allah tiyabagamba athara alhayata ad-dunya ala al-akhirah fasara sa'yahu laha nabeeranga entambula yo yonna otambula kulaba nga obeera happy ku nsi nga tofuddeeyo abaffe essanyu eryo happiness eyo ogifunyemu ebyo Allah byayagala oba Allah tabyagala. For you, you don't care, you don't mind. ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها. ebiseera byo nebitokomokera mu shahawatu dunya mwebyo ebyagalibwa omutima gwo. wanasiya al-akhirah enkomerero n'ogyekubira ddala amabega. wataraka al-amala laha n'olekerayo ddala ogikolerera. Allah yagamba ti fa innal jahima hiya al-ma'wa. kyannaku kyobuddo bw'omuliro jahimu. ay lahu al-maqar والمسكن لمن هذه حاله. omuntu ow'engeri eyo ekisulo kyo n'obutebenkevu bwo Allah yabuteeka mu muliro jahannam. baganda bange ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okwogera kwabo yakulonderawo nannonderawo. mukkirize okulondawo kwa Allah. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih ay khafa alqiyam alayhi. omuntu yenna naafuna mu kifuba kye mu mutima gwo kweraliikirira n'okutya butya bw'anaayimirira mu maaso ge ya mutonda Allah subhanahu wa ta'ala. wa mujazatuhu bil adl n'okusasulwa kwa Allah okw'obwenkanya. fa'athara hadha al-khawf fi qalbihi okutya okwo ne kuleka obuwufu mu mutima gwo. fanaha nafsahu an hawahu. Hasan, fanaha nafsahu an hawahu. gwe wennyini n'obeera nga gwe weeyambye ne weeziyiza kwebyo ate by'olulunkanira. omutima gwe birulunkanira kasita omanya nti si bituufu. Allah gwanaawa n'afuna mu mutima gw'okutya okuyimirira kwe kwaliyimirira mu maaso ga Allah n'okusasula kwagenda omumusasula mu bwenkanya. ekyo ne kiriko obuwufu mu mutima gwo. abantu gye boolekerera gye bagendera mu ebyo bye baagala naye nga Allah tabyagala, gwe ne weekomako ne weeterawo kibaaliya noga ti sijja genda kabagende, sijja kukola kabakole, sijja kubeera omu ku bo kabakole bonna kabakole. فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله. نويتانgira kukwagala kwa mutima gwoko okukugana ne kukulemesa okugondera Allah. wasara hawahu tab'an lima jaa bihi ar-rasul. Allahu akbar. wasara hawahu. Fenna baganda bange tulina okwagala. Fenna abaami n'abakyala okwagala kwaffe kwe kumu tulina okwagala.
naye ekyenkizo omusiraamu kyalina okubeera nakyo, okutyoka okubeera mu mutima kuteekwa okuba nga kumutangirako n'alinda bwe kunaatuukagana n'omubaka sallallahu alaihi wasallam owamugambira nti ekyo kiryokke genda mu maaso. Ekyo nno omubaka kye yatugamba nti la yu'minu ahadukum, obusiraamu bwammwe tebujja kubeera obwo Allah bw'ayagala, hatta okutuusa lw'olibeera nga hawaahu, ng'okwagalako hawaahu by'oyagala tabaan, nga bigoberera bugoberezi lima ji'tu bihi, ebyo bye nabajjira nabyo nze Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange, mwebyo ebyeyolekera olwaleero tabaan lima ji'tu bihi, temuliimu obutambuze na bwenzi mu lunaku luno. Omubaka tajjanga nalwo mu lunaku luno, terubangamu kutonera bamalaaya birabo. Muhammad tajjanga nabyo, temutona. Mwebyo Muhammad bye yajja nabyo temubanga mukurisiivinga birabo biva mu haramu. Bannyina ze temurisiivinga birabo bya haramu. Mwebyo Muhammad bye yajja nabyo tatujjirangamu na disco, kusula mu ndongo nga tuli alive. Tajjanga nabyo. Kiriza obagaana wakulil haqqu min rabbikum, abantu mubagambe mazima. Faman shaa falyu'min, balina eddembe ery'obwebange, abayagadde okukkiriza amazima agakkirize. Waman shaa falyakfur, atagaagala galeke naye gawulireko. Atagaagala galeke naye gawulireko. Tufuneyo ka chansi akali kubuuza nti alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, temwafuna yabagamba nti ebyo byemirimu si bituufu, mugenda kutuwaako obujulizi mugambe nti qaalu bala qad jaana nadhirun fakadhabna. Ekyo kyenjagala Allah bw'akimpa fabiha wa ni'ma, ti bwe mulijja mu maaso ga Allah ng'ababuuza nti temwafuna abagambako, nga mugenda kukakasa nti qad jaana nadhirun, twafuna eyatugamba nti si bituufu. Fakadhabna, obuzibu buli kuffe, twabalimbisa nti batwale eri olugazigazi, bo buli kimu Allah yagaana. Nebye mwogera mugenda bigamba Allah ti wakulna ma nazzala Allahu min shay. Deka nawe faleta ibitaliwa ku mulembe gwa Muhammad, ma anzala Allahu min shay, tayinza kubanga yajogerako. Barakallahu fikum. Mwe nyini mujja kutujja kusisinkana mu maaso ga Allah, mujja kuwa Allah obukakafu nti mulina eyabagambako. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. nza kyenjagala mu musomo gw'olwaleero, لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. njagala abantu yenna anaatuukibwako eddoboozi lyange aleme kuba na kyagenda kwekwasa mu maaso ga Allah nti teyamanya. Era mbagamba nti Allahumma qad ballagtu,
bannange alhawa okwagala kw'emitima gyaffe kutususseeko naye mukakase nti nahanu fil halak mukakase nti tuli mu kuzikirira. Valentine etuuse Valentine wama adraka ma Valentine ma anzala Allahu biha min sultan tatujirina fi shari'atina tatujirina fi shari'atina. Bye mugeta abantu wakati mukogoberera abatali basiraamu abaleeta ekintu kino simanyi Valentine wabeere maama wo ekyo ewaffe mu busiraamu kiri open ebbanga lyonna. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. بريسبه manyiddwa nti ffe omuzadde olubeerera la nantadhiru yawma min al-ayyam tetulinda lunaku mu nnaku wabula olubeerera abazadde abaffe tuteekwa kubakolera bye tulinako obusobozi mu birungi. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. kati temulimba bantu nga mwagala okuwagika mu busiraamu ebitaliimu ky'omuntu Valentine wabeere maama wo. La laysa hadha fi shari'atina. Temulimba bantu ti abeere mukyala wo, nedda. Era byagaana okukwata mu bakyala baffe kubanga ekyabakyala baffe waashiruhunna bilma'ruf ebbanga lyonna ffe Allah yatugamba ti bakyala bammwe mubeerenga mubakwata bulungi mubayise bulungi. walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf walirrijali alayhinna daraja. ebyabaami n'abakyala ebyaffe byalubeerera fil islam. فلتتقوا الله معاشر المسلمين. متع الله abasiraamu mwewale ebitali byammwe, mwewale ebitali byammwe. Birthday zifuuse birthday. ittaqu llah, muti Allah. la najidu fi shari'ati Muhammad illa al-aqiqa. Mushariya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetulinayo kujjako tumanyiyo aqiqa okwalula omwana tumanyi kusalira muntu aqiqa. nadhbahu dhabihatan tusala ekisolo omwana omuwala mbuzi emu oba ndiga emu, omwana omulenzi mbuzi bbiri oba ndiga bbiri oba mbuzi n'endiga. shukuran lillah ala ni'mati alwalad kuchengera nga twebaza Allah ekyengera ky'omwana. Thaniyan wattikhadhuha wasila n'okugifuula ensonga ey'okubeera nga tumugobako shaitan. kullu mawludin murtahinun biaqiqatihi, buli mwana yenna anunulibwa na aqiqa ye, n'anunulibwa ku shaitan. rajaan nga tunoonya nga tusuubira kyoba olyawo Allah oluvannyuma lw'okumwebaza anaagifuula ensonga olw'okutulongoseza ezzadde lyaffe. هذا الذي نجده في شريعة الإسلام يتسانغ ممتeka غوبسلام. أما ما أحدثتم ومريبه بيمكونجز في هذا الزمان ممريبه كنو تبعا للكفرة ngamugoberera abatali basiramu wataba'an lihawakum ngamugoberera okwagala kw'emitima gyammwe. kulla sana buli mwaka n'obasanganga yabdhuluna amwalan muyiwa ssente. wala tusrifu inna allaha la yuhibbu almusrifin. muyiwa ssente mu bintu Allah byatassa mu nsi, byatassa mu ddiini yaffe. ittiba'an lilkafara sawfa tus'alun, mujja kubuuzibwa mu maaso ga Allah. mujja kubuuzibwa. watajidu shaitani yuzayyinu lakum, nosanga shaitani ng'ebawundira omuntu yataghafalu an al-aqiqa, omusanga nga wasala aqiqa sinafuna busobozi. 25 embuzi
gyasobola okusala n'agiteeka mu buveera n'agabira bayagala okugabirako, n'osanga nga wallahi tebagifaako, naye n'obasanga nga amaanyi bagatadde keeki za millions n'okkuŋŋaana na biki. Bwavu bwe bunjogeza, absiru, kambeere n'obwavu bwange. Naye yawma nalqa Allah, olunaku we tulisinkana Allah, tulimanya ani yali omwavu kunze nammwe. Primitivity yatwogeza, barakallahu fikum, katubeere primitive. Naye olunaku lwe tulisinkana Allah nze nammwe, tugenda kumanya ani yali primitive. Mugende mu maaso, naye mwewale baganda bange alhawa. Araaita man ittakhadha ilahahu hawa. Mwewale okubeera nti okwagala kw'emutima gyammwe temukyasunsula. Fa adallahu Allah, ettaabu eryomwo Allah agenda okubabuza nga temumanyi. Allah agenda okubabuza nga temumanyi. Naye hawa, kwagala, omuntu yenna ataafuge kwagala kwe, fahuwa fil halak, mumanye nti ali mu kuzikirira. Omuntu yenna ataafuge ntambula ye na nkola ye nga yeebuuza Allah agamba ki, omubaka wa Allah agamba ki, n'agoberera bugoberezi byalaba ebitambula mu nsi, mbakakasa nti halaktum. Thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat. Mu bintu ebizikiriza ebisatu, wa hawa muttaba, wa hawa muttaba, n'okwagala okw'omutima omuntu kwagoberera engoberere y'ekizibe ky'amaaso. Mwabatasusula mwabaki. Hali wallahi ta'taqidun, dala mukakasa nti Allah yalimba bwe yagamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum. Allah bwe yagamba nti eddiini yammwe yagijjuza, mwe mulabanga teyagijjuza. فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة. بغادا بانجي وجاهد الهوى والشهوة. buli omu genda olwanagane Quraish, genda olwanagane, wajahada ngeri ya jihad, jahada alhawa, gerwa olwanyisa okwagala kw'omutima gwo, omutima gukusindika kw'ebyo bintu bingi ebitali bituufu. Wa shahawa, baganda bange nze nammwe tulwanyise shahawa, obwagazi. Jahada shahawa, Yahya jahada shahawa. Buli omu yeefubeka alwanyise shahawa. Wakati zuyina linnasi hubbu shahawat, jahidi shahawa, wanyisa shahawa. Bw'oba oyagala omukyala mufune fil halal. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, ayagala omukyala genda omufune fil halal. Ayagala omwami genda weerwaneko omufune fil halal. Wajahada shahawa. Walbanin, ayagala omwana genda omuzaale weerwaneko omwana muzaale fil halal. Omwana shahawatul walad,
genda ozaala omwana fil halal. Abaana betuzaala mu haramu bagenda tufuukira ekizibu. Bw'oba tosobodde mufuna fil halali, kkiriza oba ofoofe nga tozadde mwana, kyekiri ekigonvu ku ggwe zaani okujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga wafuna shahwatul walad, obwagazi bw'omwana n'ogenda omuzaala fil haram. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة جاهد شهوتك. Lwanyisa okwagala ku Hasani kwolina ku ssente ashinda obwagazi bwolina ku ssente. Genda weerwaneko ssente gy'ofunye siringi 10 kakasa nti okifunye fil halal. Suraiti Juma, shahawatul mal, obwagazi bw'ebyenfuna kakasa nti oba mmotoka oba nyumba oba lugoye oba kakasa nti ssente gy'ofunye ya halal. Baganda bange mwefubeeko mulwanyise shahawa ya ssente mu maali eya haramu esaasaanyidde omulembe gwaffe. والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا. أنا أقول الشهوية نافني يوم حرام وجاكم يجس ولو بعد حين. الصادين عن الخير فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. أنا أروان وغيزي زنجري نارواني سو متمغوي نارواني سو كواغالا كوي نغاتيدي بوتواري من لما سوغو وجتوا الله سبحانه وتعالى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة akubuuza nti gwe wali obaddeyoko ku kiyama. Yasalunaka ani saati ayyana mursaha, mwebuuza ebibuuzo nti ebyo byaddi. Fima anta min dhikraha, ne bw'obuuza Umar era naye tamanyi, naye ila rabbika muntahaha, okumanya kwalyo kuli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika muntahaha, kati gwolwo oyatikira ki, omenyekera ki, oleekaanira ki? Byebibuuzo byammwe. Barakallahu fikum. Walastu ubali, siri yeefiirayo okwebuuza. Omuntu ng'abuuza ti eyo aleekaanira ki, ayatikira ki? Allah yayanukula ddala nti innama anta mundhiru man yakhshaha. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Fe tukola gumu gwakutiisa naku kwekesa muntu atya kusisinkana Allah nantwala mbi. Naye kaannahum bali life beyagale oba bawangadde emyaka emeka. Kaannahum yawma yarawnaha, gwe mulibyabako n'amaaso mugenda kufaanagana. Lam yalbathu illa ashiyatan, mugenda kubanga abawangaala akawungeezi kamu, just an evening. Au dhuhaha, ogenda kubeera ng'eyawangaala just a morning. Innama nadharatuka nafuha, omugaso gw'okwekesaako liman yakhsha majia as-saa, kuli kwoyo atya enkomerero okumutuukako. Wa yakhaafu alwuquufa bayna yadayhi, ng'atya butya bw'anaayimirira mu maaso ga Allah. فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها. abo mwana wattu beba twala ensonga ennene ey'obulamu bwabwe okubuteekerateekeramu butya bwe balisinkanira Allah. Bali musinkana batya? Era ne bakola mu nsi nga beeteekerateekera ekyo. Wa amma man la yu'minu biha, naye abatabikkiriza ebyo, fala yubali bihi wala ya'tani, mwana wattu tabiinaako nsonga. Liannahu ta'annata mabna ala al-inad والتكذيب. وإذا وصل إلى هذه الحال
كان الإجابة عنه عبثا، كان الإجابة عنه عبثا، ينزه الحكيم عنه تمت. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.